we tutukidde mu kifo kino nga poliisi ye Bweyogerere ng'ekulembeddwamu Pokka nga vaagitwala yabakanye edda n'ogwayo ogw'okunoonyereza. Tukitegeddeko nti injiniya abadde akulembeddemu omulimu gw'okuzimba ekizimbe kino era atategerekese mannya bino olwaguddewo n'amalamu omusubi wabula abazimbi abasangiddwawo era abasimattuse okufa balunyumya nga lutabaalo. Kati mukulinda omusenyu kote ebadde ekyaliwo nti ino gimalirizaawo egenda tutwalire omusenyu ogujja. Tubadde tukyayiwa tugenza owuli ekizimbe kikuuma nga kikko. Nze mbadde waggulu nga ntudde ku madaala nekikira bwe kikola sipapiye nekikira mpola nekituula wansi ze ntambula mpola nenvaayo nga ntudde wenyini kola olubaawo olusembe olugwetamu bwe ngenza okulajana nga ndi wansi mu miti okuvaayo amangu ago. Babatuuze mu kitundu kino bagamba nti ekizimbe kino tekiweereddwa bulungi budde nga kizimbiddwa ku sipiidi ya yiriyiri kye bagambye nti osanga kyandiba nga kye kikiviiriddeko okugwa. Nze nebafuguma balibali naye ekizimbe bakisimbye mangu mangu era bakigenda kutaba baga ne bagira obuwaji obutono ennyo ennyo mu kalina era nze mbadde nga mpitawo naye nga ndaba kalina eno ngamba kalina ejja kutta abantu kye bali balina okukola bali balina okuddira ate si mu buwaji obwengere nga gye bwali obuto balina nosooka ne bazimbamu ebisenge kati mikasi ebisenge ebyo byali bisobola okuwanirira obusiso bwa siraabu eyo enkola ki badde eddako waggulu. Ssentebe w'ekitundu kino Hamis Kagezi ategeezezza nti ekizimbe kino kibadde kizimbibwa mu bumenyi bw'amateeka kubanga nnyini kyo teyayita mu mitendera mituufu okutandika okuzimba. Abantu bavudde mu kanso bagamba tebabamanyi babuuza amanya g'olina ekizimbe tebakimanyi tandibanga abantu bano bazimba erigale nga waliwo omuntu gwebayisiza nti osala bamuwamu ekyojja mu miro niwe otandika okuzimba ekizimbe. Kira ba engineer ba Kira municipality oba ba plana ba Kira municipality bwe ekizimbe ekizimbibwa nga flat oba kalina babeere nga banoonyereza nti balina pulaani basobole ozimba ekintu ekituufu. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luke Owesigire ategeezezza nti poliisi yatandise dda okuyiga yinginiya abadde avunaanyizibwa ku kizimbe kino nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Ekizimbe ekyabadde kizimbibwa nga bakabalako omwaliro gumu kyagudde naye mukugwa tekyalumiza muntu n'omu oba kutta muntu yenna. Tukyali mu kuwenja site engineer agambibwa okuba nti aliira ku namanya kyakiviiriddeko kugwa. Kale mugazi obwongo olunaku olwaleero tutunuulidde